Nga twakakomekereza akalulu ka bonna abavubuka ba Buganda abawangula abeegattira mu kibiina ki Buganda Youth Council basinkanye Katikkiro okumuloopera olutabalo lwe bayitamu. Ng'ayogerako gye bali, Katikkiro Peter Mayiga abasabye obutatunulira byanfuna wabula balowooze ku bantu be bagenda okuweereza kubanga be baabatuma gye bali. Abana abasambi ba Villa ne Express leero avudde mu Villa enkyali mu Viper enkyakomyewo mu Express. Ebyobufuzi birubiriddwa kutereeza nsonga ezikwata ku bulamu bwaffe. N'olwekyo twagala omuntu akiremerako ng'abo benkoonyeeko. Mukuumaddamula asabye gavumenti okulwana bw'ezzingire okulaba nga okuwamba n'okutulugunya abantu okukyasa ensangi zino bikomezebwa bunnambiro. Abonyabonya abakwatiddwa ne batuuka n'okubatta oba okubajjamu enjala. Omwana Ssegawa baamuggyemu enjala. Oba okubookya paasi. Ebikolwa eby'engeri ebyo bikyayisa gavumenti. Kale nze ndowooza nti buli awadde ebiragiro okuwamba abantu, buli eyeenyigidde mu kuwamba n'okutulugunya bannayuganda ye mulabe wa gavumenti nnamba emu era ayagala kugisuula. Oweekitiibwa Mayiga mu ngeri y'emu ajjukiza abakulembeze nti omuntu akuvuganya talina kutwalibwa nga mulabe wabula okukwatagana okusobola okukulaakulanya ekitundu. Nawono mu Uganda bangi abavuganya gavumenti abatagijjangako. Kyokka buli lw'okyayisa gavumenti obeera ogireetera kugwa. Mukitegedde ekyo? Si buli lw'ovuganya gavumenti nti ogijjako naye buli lw'ogikyayisa oba ogireetera kugwa. Bannaye tewakyali balaba bintu bino. Abasiika capati, abavuga booda booda, abookya ebyuma, ababazzi n'abo bonna abagenda bakwatibwa si be balabe ba gavumenti. Bayinza okuba bagivuganya naye si be balabe baayo. Okuvuganya gavumenti nakyo kibeerawo. Nze benda banga abalabe ba gavumenti be abakola ebigikyaya abantu. Ayogedde ku lwa banne omubaka omulondo wa Nakaseke y'Amasekati Alani Mayanja Ssebunya akubiriza banne okuba abagumu tebakkiriza kugulirirwa ne batunda ensi yaabwe n'avumirira abalowooza nti okwogera ku nsonga za Buganda buba busosoze. Bannaffe abawulira eddoboozi bwe tubanga twogera ku nsonga za Buganda, bwe tubanga twogera ku nsonga ssemasonga ettaano tuba tetuli mu kusosola mu mawanga era nsaba batutegeerenga bulungi ensonga ezo ziba ffenna zituzingira wamu ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Omubaka omulondo wa Bukote y'Amasekati nga ye yawangula omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Engineer Richard Ssebamala y'omu ku bakiise embuga atubulidde akakodyo ke yakozesa anti bulijjo akamegga enjovu kagiyinga buzito. Era njagala mbulira abantu tetwawangula sekandi twawangula kalulu. Tekali tiyali muntu naye akalulu. Pozi nate tewaliwo obukodyo bungi. Soka kwekwasa Mukama kuvumiriya kubanga oli mukkiriza tyojja kuyitawo. Ekyokusatu okuba nti oyimirira n'abantu ku nsonga zaabwe. Of course naye yalina obuzibu bwe, yali aluddeyo, yali akaddiye n'ebirala bingi baali gavumenti eno yali bamunenjako togikwatako n'ebirala. So kati ng'ogyeko ebyo nze ogwange gwali kuba nti nina okufuna middle ground mpitewo kiki abantu kye beetaaga kutambula nabo bulunako walobye musinga. Of course musinga technology amasimu tujja kuba tumusinga musinga okuba omuvubuka nti nja kutambula ku buli nnyumba. Rashida Nambowa nga ye mukyala yekka yawangula ekifo ky'obwa ssentebe bwa district mu kalulu akakomekkerezebwa agumiza abakyala banne abeenyooma mu by'obufuzi. Omuntu abanyooma omuntu naye bw'amala omulaba nga ajjeeyo ddala ekyo kyennyini kye yabadde tamusuubira kukola ngenda kulwana okulaba nga nzijjayo kiri kye banyooma nkisize ku boodi tutambule. Katikkiro abadde awerekeddwako minisita w'abavubuka Joseph Kawuki, ow'ebyobuwangwa David Male n'abakungu abalala. Nze Sebbira Andrew mu Kampala.